saba abayimbi bannange tusobola okusalawo ne tugamba tugenda kwebeererawo nga ffe balabi ffe bayimbi kino nakyo kisoboka ekalo kyasobola okugitandika ne tutandika ne Evelyn kubanga ffenna tomanya mwana nga bwagambye tomanye enkyago olwala ensigo oba omwana we yaligirwala oba muzukulu oyo yaligirwala nga toliiwo naawe ali so bw'otandika obuyambi ku ssaawa eno kiraga entandiko ennungi tomanya naawe kiyinza okujja gy'oli so bayimbi bannange mwenna olwo olunaku nsabanga 5 tetulina muyimbi gwe tugenda nti ono oba ono oba ono oba naye abayimbi bonna okusinga bonna basinga bakkiriza nga 5 Novemba tubeerewo ne bona oyimba oluyimba luno ne bona oyimba ekitundu ky'oluyimba ne bona ojja ku stage n'okuba engalo ojja kuba owadde Evelyn Lagu support nga tulaze ne solidarity n'entandiko ennungi okuba maaso gamwe mu kaseera kano bebaza nnyo okunyamba n'okumbeererawo ne muganda wange no Isaac paka kituuse kati mu bulwadde bwa maama waffe ne mu kujjanjabwa ne mu kuwona nebaliza ddala era nsaba Mukama ayongere okubawa n'okubagaziyiza bonna abanyambako bemmanyi ne besitamanyi nsaba Mukama ayongere okubagulira enzigi nze maama wange abadde ekitundu kinene ku nze so nafiiriddwa nnyo era n'olwekyo nze nganze namukoleddeyo oluyimba mbadde njagala okupafominga ku show nga ndiweereza bamaama bonna na buli muntu alina maama we nga mbasaba mwena mujje mutuwagire so tugize ekintu kya maama wange kyalina ekyokukola show with intentions nti era yagala nfune wentandika kuba abadafuula banga ateekateeka so nga yagala nfuula nga ateekateeka then nekirala nti balina sabo dialysis plant yaabwe balina insurance account nga yagala nako naye kuteekayo ssente nti omuntu waba obulwadde bw'ensigo busobola okukwata omuntu yenna tebuliko nti onanywa nnyo omwenge tebona nnyo kino totomanya so it can happen to anyone so tuka ku muntu yenna so nga yagala teekayo ssente za emergency kuba omuntu ajja nga abadde tamanyi kimuluma atamanyi kyekimu kyayitamu omuntu ono nga talina na ssente zitandika kuba ssente ziba na nnyingi so insurance eno webeerawo netuteekayo ssente oli wajja nga alina ekizibu asobola ozijjayo n'azeeyambisa obulamu ne bugenda mu maaso naye engeri gyasasulamu mpolampola nga amaze okusetinga pesi so nga nakyo kyali kimu ku birooto bye kuyambako ku balwadde b'ensigo nti naye yali mulwadde ayagala bayamba n'okukola awareness okutegeeza abantu obulwadde bw'ensigo era yena gwe kikwatako ali wiringa so tuyambako tuli wiringa oteekamu obudde n'amaanyi tukola campaign za awareness mu masomero ne mu institutions ez'enjawulo okuba kwe tukyusaako mu ggwanga which is okay omwana wabanga afuga alina talent era tujja gisapootinga bw'aba agirina tujja kukola ki bw'aba agirina tasobola kukoma oyinza lukwekanga ze tugenda okuwagira ku olwo zigenda kubanga zempoweringa ki njagala okwebaza media houses zonna muli very positive about this olaba muganye notubuuza ebibuuzo biri bye mutubuuza bulijjo ebikaawa so mwebale nnyo mwebalire ddala njala okwebaza okusookera ddala next media abadde ajjayo bingi abadde abyetabamu bakwate ku bwereere bakastomers ba Evelyn mwenna bayimbidde ku mikolo gyammwe olwo lwe lunaku lwe tusaba tukole ekintu kino tujjuzeewo wano watono naye tujjuzeewo naye gyali ajja kumanya nti beyayitangamu baali bakola ki bamwagala so wabanga tewali bibuuzo birala tugenda kuggalawo gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa